President Museveni ne bona agula abayimbi ennyimba za Lubaale. Kuba abayimbi bonna basasude baweddeyo. Naye njagala kukakasa. Bali mu kukunyaga. Abayimbi bali mu kukubba. Tebalina buganzi wadde ekyamakulu kye bakwongerako mu bantu. Abayimbi bali mu kukubba. President Museveni dayo ku structures za government odemo communicating ne bero si wanu bakubuulira ebizibu ebiri mu bitundu byabwe ebiri ku ground. Naye omusimbi omungi gwogula abayimbi. Omusimbi omungi gwopotekera abayimbi. Gwongera abantu busungu. Kubanga ebizibu by'abantu tebikoleddwako. Oli ku bayimbi n'okukutana abayimbi mwaka ku mwaka n'okukutana abayimbi kisanja ku kisanja naye ng'ebizibu by'abantu ku ground tebikoleddwako. Njagala kukakasa nti bana abayimbi tebalina message yonna wadde kye bakwongerako ku ground. Bali mu kukubba era sente z'obagula n'ez'obawa bazinywamu mwenge basula mu mabaala okulaga obutabana buvunanyizibwa bwe bayina. President Museveni dayo ku structures za government okolera abantu. Damu ofuna information okuva ku ground otegeere ebizibu by'abantu boda ku boda. Okole kubiruma abantu. Bana abayimbi babererejja mu nnyimba ziwe mula Uganda zitya gwe kolera abantu banakuweera obujulizi. Nebi nebyo okugula abayimbi. Ng'abantu ba bulijjo beeyaguza njijo. Abantu balomba mu nsi yaabwe. Structures za government zafadda. Ero si wanta kyayinza communicating ansonga ziri ku ground mu kitundu kye. Bayimbi abatatuuka wadde ne ku muntu gwe bolabamu amakulu be balya sente za government. Kino kinyiza bunyiza banna Uganda. Kubanga bano abakubba bana abayimbi abakubba tebalina wadde ekyamakulu kye bakola mu community okuleka okulya enjagano okwegadanga. President Museveni abayimbi bali mu kukubba era bakuswaza. Ne bwona agula abayimbi eza Lubaale tebalina wadde kye bakwongerako. Era bwona agenda bwotyo ng'omusimbi gw'omuyiwa omusolo gumalira mbayimbi. Ng'abantu ba bulijjo ku ground structures za government zafadda. Ero si wantayinza na communicating abuzibu buli ku ground mu bantu be. Structures za inale mu zafadda. Ogenda kulaba ekinaava mu kalulu. Pozi ngante ze zinakulonda. Naye ebizibu by'abantu ebirekeddwawo sente ne ziribwa abantu ab'olubatu. Bana abayimbi ne bazinywamu bbiya, ne bazinywamu enjaga, ne basula mu mahoteri, ne beegadanga ku sente z'omuyiwa omusolo ojja kulaba ekinaava mu kalulu. Naye nga njagala kukubuusa President Museveni, taata General Muhoozi President yaddako wano gwe tulinamu essuubi nti abayimbi bali mu kukunyaga. Bw'oba osobola bayite nga bwe wayise mu State House obaggalire mu luumu embooka evuga engaladu. Bonna babbi kyova olaba beesibye mask n'amaaso ne babulogabulizaamu. Kubanga bakunyaga bunyazi teri akwagalako kyamakulu. Wafuuka wakunyagibwa abantu abakwagala n'abakubulira amazima munnange tobaagala. Abantu abatuuka ku bantu abo babakuba ekikono ababbi be bakusemberera. Wafuuka wakunyaga kati Museveni. Wafuuka wakunyaga watusobera. Abantu dolera biraddala batalina wadde kye bakwongerako wadde value mwaka ku mwaka wesibye ku bayimbi abayimbi obaagazaaki. Oyagala bakuyimbire tuyimba ki? What value do they have to Ugandans? Kubizibwa abantu bebalina ku ground. Abantu tebalina mazzi mu byalo. Mu malwaliro teri ddagala, sente zipokera bayimbi. Museveni era ogenda kugwa n'abayimbi bo ate ze nkubuulira. Ffe twadda ku Muhoozi era naye kasita n'akwata gurupu y'abayimbi. Kasita tunaatandika okulaba nga batandise okumufera nga naye tumudduka. Sibeera wali w'abayimbi. Kasita n'atandika okulaba nga abayimbi naye batandise okumusensera nga nziruka. Ndaba abalungi. Konsati yaffe eno navayo n'ekirowoozo ekyokulaba nga nzibbulula omuntu yali alabikanga atakyalina ssuubi mwenna bwe mwali mugoberera ensonga ezaabeerangawo. Izo yali aweddemu essuubi abamu bamusabiranga kumutwala mu depression oba mu genda mu rehabilitation. So nevayo ne idea y'okumuzza engulu nga promoter yinalina bwe yalikoze. Nalowooza nti ekirowoozo kye nali nnina public ejja kigula nnyo era tukole ssente nga promoter. Ekyenjawulo ekiro nti idea abantu tebagigula bulungi era sente ze nali nsuubira saasobola kuzifuna. Naye nga nateekamu sente nnyingi nnyo mu kulanga n'okukola ebirala byonna. Nali nsuubira nti konsati eno ekirenge nyonga esaze tujja kufuna abantu ng'omutwalo gumu n'ekitundu ku mitwalo esatu ze miliyoni nga 45 aba munfuna. So mu mbeera ey'enjawulo abantu tebaataanira apo bwe twata tickets tezaagulibwa. N'ensalawo ticket n'ensala n'emiwendo. Tiketi z'emitwalo 3 nga tuzitunda gumu kitundu. Tiketi z'emitwalo 5 ne tuziteeka ku mitwalo 2 kitundu. Olwo nga tusikiriza abantu bajje balabe babeerewo mu concert. Tekyatumalira. Nze nateekamu ssente ezisuba mu bukadde 307 mu concert eno. Ekyenjawulo ekiriwo nti mu ndagaano yange n'omuyimbi nalina omuwa miliyoni 4. Olwebyo nali ngenda okuteeka mu concert nga ne muwayo ne offer endala. Nga ku tables ngenda kuba muwayo 50% ku buli table gye batunda. Batunda table 91 ne muba miliyoni 93. Sente ezo zonna basobola okumpako miliyoni 15.
endala zonna ne bazitwala nze yali alina okugaba ne miliyoni za 4 mu 6 n'ekitundu so kakati baba basigala bamanja ku sente ze bali babanje miliyoni 4 nga nabawaaka 2 bali basigala bamanje miliyoni 2 nga webesasulako miliyoni 2 bali balina okukwata miliyoni 11 ne bazinziriza kati omuyimbi bwe namulaga ekifaananyi kya ssente ezo olwokuba yali yatamidde dda nga banne banywedde dda enjaga kuli palaso n'abalala ne babawunsa abe basalawo kunkuba bikonde yembeera gye ndi mu paka n'olwaleero. Yino vidiyo yange esembyeyo ku nsonga zino abankumbire.